nkulamusizza nnyo munnange gwe angoberera weebale nnyo bali ddala kubeera nga wasalawo n'obeera ng'ogamba ojja kutambula ne AKTV olutimbe gaggadde nange AK Master emabega w'omuzindaalo okubeera nga nkutuusako ensonga zonna ezakunokosa ezo eziva eri ebweru w'eggwanga. Amanya munnange nga bwe nkugambye nti nze AK Master ku muzindaalo munnange njagala okubeera nga nkwagaliza omwaka omujja ogw'emirembe ate nsaba Mukama naguno ogumaleko bulungi nnyo nnyo. Nga bwe nakusuubiza mu waka waffe oli awedde we mbadde nkuleetera ebyagudde ku pulezidenti w'eggwanga erya Ukraine munnange ate amawulire amalala gava eno ewa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Mawulire nno nago si malungi okutwaliza awamu. Nga bw'omanyi munnange wano mu Africa nti buli kimu kisoboka omuntu ajja ne yeesimbawo ng'akozesa kaadi y'ekibiina naye ng'ekyamazima munda muli ayinamu akajoozi obanga munda muli ayinamu akasaati ak'ekibiina ekirala naddala ebyo ebibiina ebibeera mu buyinza. Amawanga mangi okwetoolola Africa babeera ne bambega mu bibiina ebivuganya gavumenti oba ebibiina ebiwabula gavumenti oba oliawo. Kale nno ne mu kibiina ekya National Unity Platform oluvuuvumu olubadde lungi ne lujja nga lutambula oba oliawo abamu ne bafulumya n'amawulire ne batuuka n'okubeera nga bafulumya lisiti ey'abo abateeberezebwa okubeera nga munnange bye balyolyomi oba bambega mu kibiina ekya National Unity Platform. Bano nga kigambibwa nti basekendingibwa oba bawagirwa ekibiina ekiri mu buyinza ekya President Yoweri Kaguta Museveni munnange era nti bagamba nti bano ono yabasindika okujja munnange bafune amawulire ago agabeera gafa mu kibiina ekyo oba oliawo bagatwalire omukulu asobole okubeera nga agategeera. Bingi ebisoboka okubeera nga bisoboka kubanga tulabye omukulu amanyiddwa nga President wa DP ono njagezaako nnyo okubeera nga mbawa example kubanga essaawa zino example eriwo. Aba DP batuuzanga enkuŋŋaana, aba DP batuuzanga enkiiko, aba DP batemanga empenda, aba DP balwananga nnyo okulabika nga ekibiina kyabwe kigezaako okubeera nga kitereeza ebyasoba n'okubeera nga kigezaako kulwana okulaba nga kigezaako okutwala obuyinza babujje ku babujje ku NRM basobole okubeera nga badda mu buyinza. Naye munnange nga bayita mu pulezidenti waabwe Robert Mao ono kati essaawa zino ye minisita waaki wa state munnange kyewuunyisa. So pulezidenti omulamba ow'ekibiina ekya opposition okubeera nga ate essaawa zino wenjogerera akolera mu gavumenti ate munnange eyo gyagala okubeera nga ajjako. So olaba nti bikusobera byewuunyisa bikutabula. Kale nno ne bwebukeredde olwaleero oba we buwongeredde akawungezi ak'olwaleero munnange nga amawulire gagenda gasatulatinga mpola mpola. Mwami Kyagulanyi His Excellency Robert Ssentamu ono agenda kubeera nga essaawa yonna ayita olukiiko tabamiruka ku National Unity Platform. Tetumanyi oba lunaatula eri ku head offices Kamwokya oba lunaatulawa naye nga amawulire ag'omunda ennyo galaga ono agenda kubeera nga ayita olukuŋŋaana olw'ababaka bonna aba National Unity Platform kw'ossa bassentebe bazi districts okwetoolola Uganda yonna ne bakansala abo abaana babasobodde okubeera nga beetaba mu lukiiko luno basobole okubeera nga batuula basobole okubeera nga munnange banja ensonga kuba kigambibwa nti mu Nup mulimu abalyolyomi bayitirivu nnyo era abamu abantu babasonzeko ennwe mubalaba era abamu beeyolekera mu bikolwa byabwe abalala baali boogera nnyo nga bakyali ku mukampeyini nawano nga bakamala okubeera nga bawangula akalulu era ne bawera ne beeyama okubeera nga bajja kusigala nga boogera n'okubeera nga basigala ku mulamwa n'okubeera nga baweereza abantu. Naye wentuukidde wano essaawa zino munnange abamu nga baasirika dda tosobola na kumanya nti ono yali MP tosobola na kumanya nti ono MP waffe nga ne mu lukiiko lwa Nup ne bwe luba lutudde munnange tebalinnyayo nga ne head offices eza National Unity Platform ekamwokya beerabirayo dda. Kale no munnange amawulire ne gajja nga geetooloola abantu abamu nga bajja balondobebwamu nga bagamba nti bambega abawedde emirimu mu kibiina kino ekya National Unity Platform era nga kigambibwa nti waliwo n'abamu abali ku payroll oba abasasulwa bano nno mulimu n'abantu abakukunavu ennyo boyinza okwewuunya noga nti ne gundi naye mazima ddala abadde mbega awedde emirimu. Kale nno ojja kwewuunya. Mulimu balooyazi mulimu n'abasajja abalala boyinza oga nti bannange ono naye alya mu kibiina olukwe. Kale nno kisuubirwa nti omwaka ogujja Mwami Kyagulanyi ono nga president w'ekibiina kya National Unity Platform omulonde omutongole agenda kubeera nga afuna ensisinkano n'abakungu bano bonna bassentebe ba districts abakansalazi ba mayors ba MPs bonna munnange kisuubirwa nti mu lukuŋŋaana luno era ono agenda kubeera nga abamu kubo ababuulira amazima abagambe nti gundi wava dda ku mulamwa naawe gundi wava dda ku mulamwa.
kino nno kyeyolekedde mu parliament oluvannyuma lwa honorable zaake okubeera nga munnange yavaayo n'agezaako okubeera ng'ayanja ensonga ewali eri ku fulo ya parliament ey'okubeera nga bannayuganda bawambibwa lwaki teyanjulibwa mu parliament era kigambibwa nti wano zaake ono yafuna ababaka abamusemba ne kubeerako n'abo abaamunenya obunenya. Kale kino kyewuunyisa nnyo omukulembeze w'ekibiina n'abuuza nti bano bakola mulimu ki mu parliament era ekyamazima bagenda kusaavingaani baba nga tebasobola kubeera nga bakolera abantu ababasindikayo n'okubeera nga babayiwirawo omubiri bano bakoleraani kubanga ababaka abamu mu National Unity Platform bagamba nti honorable zaake mbono yakola ensobi okubeera nga yaleeta ensonga eyo bw'atyo yali talina kubeera nga agireeta bw'atyo yali alina okusooka okubeera nga agenda mu office ey'omukulu amanyiddwa nga speaker oba tayebwa asooka amale munange okubeera nga asaba olukusa ekintu ekyaleetera ddala ddala okubeera nga kireetawo enjawukana abamu nga bagamba honorable zaake yali mutuufu okubeera nga yewaayo ensonga nti kubanga bagezezzaako enfunda zonna bano munnange nga beesulirayo gwa naggamba ensonga eyo tebagaana kugyogerako yadde okubeera nga bajiwulizaako. Kale nno bano ne bagamba nti honorable zaake yali mutuufu nnyo okubeera nga ekintu yakiyiwawo munnange ensi yonna n'ekimanya era kigambibwa nti honorable zaake ono waliwo ababaka abamu abaagala okubeera nga munnange bamugyamu obwesige basobole okubeera nga bamuggira ddala mu parliament bamukubeko akalulu ave mu parliament okuviira ddala mu parliament munnange bamuggyemu obwesige naye nga kigambibwa nti bano mulimu n'abanuupu naye nga tebasobola kubeera nga bavaayo okubeera nga batuukiriza amanya gaabwe ensonga bano gye bawa bagamba nti honorable zaake mbu alina obuganzi bungi nnyo ewa president Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga abantu abamu munnange tebalina buganzi nnyo kwenkanankana honorable zaake. Kale nno kino ne kibaleetera okubeera nga abamu balaba bubi honorable zaake abalala ne babeera nga munnange bo bamusekendinga. Kale bwe bityo bwe bifaanana ekibiina ekya National Unity Platform nga kiyita mu mukulembeze waakyo honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oba president munnange omwaka ogujja ono asuubira okubeera nga akuba olukiiko ttabamiruka olugenda okwasanguza n'okubeera nga ajjayo abalyoolyomi bonna ensi ebategeere basobole okubeera nga munnange beetereeza oba tebeeterezezza basobole okubeera nga badikiralinga nti bannange ffe twalya akasente twalya omugaati era essaawa zino twambala bwambazi uniform oba twambala bwambazi bimyufu naye ng'ekyamazima omutima gwasala dda eddiiro gwadda eri mu kyenvu oba mu yero ewa General Kaguta Museveni gwe tuweerereza oba gwe tusaavinga. Kale katubirinde ffe we tuli wano ku AKTV nga bwe twakusuubiza nti amawulire tugasunsula bwe tumala okugasunsula munnange ne tugakuleetera gwe kennyini ne weewulirira ebifa mu nsi yo oba ebyo ebifa ebweru w'eggwanga n'omanya ensi nga bw'ebeera etambula munnange abantu si bangu abantu abaakubanga amaviivi abantu abaayaayaananga abantu abaalayira okubeera nga baweereza abantu n'omutima gumu munnange essaawa zino lisiti ewerako muno mulimu abasajja mulimu n'abakyala munnange abali eri nga bo basala dda ekkerege era nga babega bubezi omulamwa gwa National Unity Platform oba ogw'okukyusa eggwanga oba struggle munnange nga bagivaamu dda bali eyo nga bifaananyi yadde ne parliament nga n'okukola tebakolola era bo basalawo okubeera nga basirika busirisi. Nze AK Master nkusaba n'obuwombeefu video no munnange gimpere ekigalo n'obuwombeefu ate omupya nkusaba subscribinga bw'otyo okonene kade tusobole okubeera nga tutambulanga ffenna mu nsonga zaffe ezawaaka mbere nga sikuleka buli lwemba nga ntaddeyo waaka munnange ng'ofuna notification ng'osobola okubeera ng'otambula n'eggwanga naawe oleme kubeera nga osigalira emabega. Akume atakuumira mpeera noza tugenda kukwatagana mu mwaka addako mu maaso awo katono nnyo akume atakuumira mpeera nze AK Master I sign out for now bye bye tukwatagane waka addako nze nzija.